Essula endala egamba nti okufa kwa Fiida. Fiida yafa bannange. Okufa kwa Fiida bannange yafa. Nga atanonye. Yafa ki mukazi wattu yafa bwenzi. Nali nkulungudde wiiki nga 2 nga ndoota ebintuntu waliwo lwe naloota ente ng'entomera nesinsimulira mu mayembe gaayo omuwala gwe sekkaanya bulungi. Olulala nendoota ennyama n'obutiko okugattako okusanga ensekere ku ssaati yange empya ttuku. Iba n'ensekere zino zaalagawa naye nze nkuza kutuuka wano naye ensekere z'omu ngoye nze simanyi na bwefaanana. Oba efaanana ng'ez'omu mutwe, ensekere z'omu mutwe oba zaalagawa nezo ez'omu ngoye n'abalalu tebakyazirina ndowooza. Ye ate nze simanyi bwe zifaanana naazirabirawo naye ezo ensekere z'omu mutwe envunza tezikyalabikako. Ebyo ne byonna ebintu byaffe ebyedda. Ale waliwo namunyenye be yeekulubeeseza n'okusalirira ekkerekejje mu ddiiro ng'eno n'akanyenye enkule bwe kakaaba mbu ti obutasalako. Emiyaayu ng'egyo nagyo gigufudde mugano gwa kuŋŋaŋaliranga kugomokera mu luggya lw'emmanju. Ate ng'ekiwugulu kisindogomera ku kakomera ak'emiryango gyange. Lumu emisana ttuku akago ke kaga akato kaakaabira mu kabira akatuli mu maaso awo. Ate ng'ekibe ibane byonna nga bijja wuwo maama ali ogenda kufiirwa omuntu omunene. Ate ng'ekibe olowooza nti baakiramira kuwoowoolera mu lusuku lwange buli kiro. Ebibe byalagawa ye. Nange enseena ekyuse. Ebibebebe ebyo kuze tuwulira bibe naye okugaa nti ekibe kyekino. Bino byonna bwe nabibuulirako ku bannange bennyamira nnyo n'okwekunkumula nti ho musajja wattu kitalo nnyo, kitalo ddala. Akanyamberege kaali kagudde. Nali nja kufiirwa omuntu nti era ebyo byonna bijja kumbikira. Kaakati njagala mumbuulire saayansi aliwo oba waggulu oba wansi. Ngamba eggulu mu ggulu wa Yesu. Nentegeeza ne wansi ono w'amaanyi g'ensi gano agakunta agatubeeramu. Ebintu ebyo bwe bikubikira gaba maanyi kyago. Nzaba omukrisitu omu n'omulala mbuulire amaanyi ago ebikerekere ne bikaaba. Ate ddala munnange kandabe oba ono yafiirwa kansooke ennyongereyo ndala. Nabasekerera nnyo kubanga nga siraba bintu ng'ebyo bwe biyinza kulengera na kulaga binaabaawo mu kiseera ekyo. Fiida yali alabika nti yampanduukulira ddala mu birowoozo bye. Nali sikyamulaba newankubadde ng'abantu abamu baamusanganga ng'abuuka ebibanda n'omulenzi we. Weewaawo ebiseera ebimu nayagalanga okumulabako naye nti bagamba nti gw'olumirwa emmeeme. Ddala nali nfuuse kisassalala gyali ng'era nga n'ab'edda lwe baagera nti olwatuukirira nti batta emijja ne beerabira emikadde wabula neekubagizanga nakimu nti kasita sinze namukyawa kukweya namutumba gwa kibi ekyo nti nakyawa omwana w'abandi. Nze sinze namukyawa kasita ye yeetwala yekka yamanyi. Kati njagala mumbuulire ebibe bwe bikaaba ebigundi ne bigira kubanga nzijukira nali ewaka eyo muka kitange ekiwugulu ne kikaaba. Kyakaabira ennaku nnungi 3 n'atandika n'olukutitiisa nga buli lunaku agamba ye maama ekigundi ekituwoowoolera emmanga kiyitugire ye maama anaafanna anaaba mukulu. Ekiwugulu ne kikaaba n'atugamba mukikasukire ebigundi ebisiki by'omuliro mu kigobe. Naye ekiwugulu n'enkera n'ekidda ennaku zaalinga 3. Ekyo nkijjukira. Omukazi nga maama anaafa anaaba munene. Maama kino sikirabanga nga bw'atyo bw'ayogera. Munnange waayita ennaku ndooza waayitawo wiiki
ne babika. Naye bannange natya ne ntandika okufumitiriza ku bintu by'omukyala mukadde wange ono bye yayogera. Amwazima omuntu yafa. Ate nga munene mukukunava ate yafa kibwatukira. Ensi yonna n'ebeebusi yenna n'aba mu kiyongobero. Omwana oli yafa bubi nnyo bannange. Naye kaakati njagala abatukuvu bannaffe abali eyo munyinyonnyole bubaka buno gwe bantu bano abatuwoowoolera ebiwoowo n'embwa ne ziwoowoola ate bw'amala okufa toddamu kubiwulira. Njagala munnyonnyole. Lwali lwa ggulo amawulire g'ekikangabwa anti owulira bwe gantuukako gaali gakufa kwa Fiida era nga waakuziikwa nkeera mu ku ssaawa 8 ez'omutundu. Natya enteega ne zita n'ensitama nga netikidde emikono ku mutwe. Akatuuyo kanzika ebiyengeyenge byanzija era n'empulira namuli ekinsoya. Fiida yali ddala afudde. Kiki ekyali kimusse? Lumbe eki weewaawo yali anjiye naye nga si ye mukazi eyali asoose wadde akomereddeyo okukikola. N'olwekyo ng'ekyo tekimunjagazisa kufa. Nedda Fiida si ye yali asaanidde okufa. Lwaki nze? Ani yali asaanidde okufa ssebo? Wabula mujooga. Si yali asaanidde okufa. Ebirowoozo byanzitoowerera n'empulira n'okubabirirwa mu mmeeme. Najjukira lwe yasula ewaffe. Amaaso ge, eddoboozi lye, ye n'endabika ye, mpozi byonna byali bifuuse kagenderere nga sikyaddayo kumulaba. Agambye nti mbu yajjukira Fiida lwe yasula ewuwe, amaaso ge, eddoboozi lye, endabika ye, mpozi byonna byali bifuuse kagenderere nga sikyaddayo kumulaba. Nate nejjusa ekyaŋŋaana okukkiriza okuwulira ebigambo bye yali ayagala okuŋŋamba. Nali nnyinza ntya okwesonyiwa singa kiba nti bye yali agenda okumbuulira byali bikwata ku kivuddeko okufa kwe. Kuneetondera ate kabe kasinge nga nandibaddeko nekyemuyamba n'atafa singa nali muwuliriza. Naye anti byonna byali kukaabira bwayise namulwayaba anti nga siriddayo kubimanya. Enkeera nagenda okwerekera ku mugenzi era eyo gye baatutegeerezanga bwe yali afiiridde mu kabenje k'emmotoka n'omulenzi muganzi we. Akabenje kaaliwo kiro, emirambo ne gisangibwa ku maliiri eyo mu lukonko motoka gye yagwa. Wabula nga tuli emagombe tumalira ku Fiida ettaka, abatamiivu baatandika okumokkola agagambo nti abafu battibwa Nammundu ne bateekebwa mu mmotoka eyasindikibwa n'egwa mu lukonko. Bo nga balumiriza nti emirambo gyaliko ebiwundu by'emmundu era nti bino ebyokugamba nti bafiiridde mu kabenje byali byakubuguyaza bantu. Newankubadde ng'abantu bano baalabika ng'aboogeza ettamiiro naye anti ng'abedda baagamba nti gambo bbi era nti omutamiivu tabaagambwa. Ate bwe ntyo nange muli kwe kutandika okwebuuza obanga abantu bano baali boogera mazima nga ddala Fiida yali afudde lukwatire naye nga baamulanga ki mukazi wattu okumutta obumuttiro obwemage. Twava emagombe ng'ebirowoozo by'okufa kwa Fiida bigulumba bwinkeeta bumere. Bwe twatuuka mu luggya mwannyina w'omufu n'andaga akapapula okwali ebigambo kukuna akasangibwa mu nsawo y'omugenzi eyagwa awaali akabenje era n'antegeezanga n'omufu lwe yakomererayo okubakyalira bwe yalina akapapula ng'ako nti bwe yamubuuza kye kaali kategeeza yaddamu ng'aseka nti leero nno gwe byaffe onoobisobolezaawa munnange bw'omala gabireka. Mu kiseera ekyo saalaba bukulu bwali mu kigambo kukuna. Nali mmanyi nga kukuna yali kampuni gagadde ng'erina amaduuka, ebirabo by'omwenge n'emmere, ebyuma ebisa obuwunga, amagalagi n'ebirala nfaafa ng'erina amatabi kumpi buli kanyomero ka ggwanga.
bwenjo nindowooza nti osanga mu kampuni eno Fida mwe yali atandise okukolera. Wabula nenzijukira ebigambo bye yandagula nti ndekirya jjo navaayo nga neetisse omugugu gw'ebirowoozo kubanga okusinziira ku bwamu bwayitingana nga tuziika nali simatidde ku kyatta Fida kali kabenje oba mundu. Wabaawo wakayita ennaku bukya Fida tumumalirako ettaka ne tusisinkana ne Teo yantegeeza nga bwe yawulira nga babika Fida era nambuuza oba nga nagenda okuziika. Namutegeeza nga bwe nagenda era ne munnyonnyola bye nalaba ne bye nawulira. Ko ye nti ensi eno kale ebyo bambi oyo bambi mukazi wattu leero olwo batta waaki ko nze battamutte. Ko ye bannange sigwa obyogedde nti abatamiivu babyokugambidde embwa emirambo gyaliko ebiwundu by'amasasi. Ko nze nti ye nno ebyabatamiivu era n'obyesiga oleka mukoye weewaawo naye bagamba nti omwogezi alaba. Ye bannange aga gasajja tegaatumaleewo. Konze nti gasajja ki? Ko ye nti aga gamala gagenda nga gatemula. Konze nti kasita nze siriiko. Ko ye kanno yeeyibaale nga lwaki toliiko olowooza be batta baba bambala. Konze nti batta bagagga na bannabyabufuzi. Ko Teo nti oho weebale nnyo kyogamba nti Fida abadde katikkiro nnyabo oba yali katikkiro oba binojjo balyoke bamutte. Leka gwe tusinde ennaku yaffe maama. Basajja simanyi na bano baali battira ku booda simanyi bo baali bakozesa gute. Konze nti nnaku eriwo ate. Ko ye nti ey'okufiirwa Fida olowooza tetwafiiriddwa nnyo munnange twafiiriddwa omwana wattu oyo. Konze nti twafiirwa twasiriikiriramuko nga tetulaba kyakwogera n'oluvannyuma ne tutandika emboozi endala. Omuwandiisi yeeyongerayo n'agamba nti ekisaasaazi n'ekisotta eby'okufiirwa Fida byali bitandise okusebengerera n'okuzingama mu birowoozo byange. Ate ne wagwawo ebintu ebyantengula nga mpulira muli nga waliwo abantu abanniimisa. Weewaawo saalina nsonga yankukunala endowoozesa etyo wabula ekintu kyanzijjiranga bujjizi bwentyo. Wali waddeko awo ng'owuliranga waliwo omuntu akutambulirako nga walinga waliwo omuntu kati omukulu ono bw'atyo bwe yawuliranga. Naye kijja okunkakasa nti ddala nali mponderwa. Lwe lunaku lwe nali ngenda e Kampala nga ndi mu mmotoka yange obwomu male mpisiŋŋanye n'emmotoka endala awo nga mu bitundu by'e Buloba. Nali nva Mityana. Olwagiyisa neesiba neeweta nengoberera ng'enneesuddeko akabanga. Nayongera ku misinde nga ngisoloobeko akabanga akawera. Eky'ekitalo ngenda okulaba nga nayo eyongeza ejaayo. Nakendeeza ku gyange nayo neekendeeza kyekimu. Namatirira ddala nti abatali kuwannaanya wadde okusigalamu akakunkuna nti nze nali mponderwa. Naye lwa nsonga ki? Twagenda bwe tutyo okutuukira ddala mu Kampala. Navuga ndiima nga bwe mpetaaweta mu buguudo obw'enjawulo nti osanga lwe neesammula ku mmotoka eyo. Naye bwe batannemerako namalirira okujejjako bwentyo nenvuga nga ndaga mu Ndeeba. Enkulu ng'egatta enguudo olw'ensambya n'olw'ekatwe nagiweta ku mbiro za kizungirizi n'emipiira neginyanyagira ku koolaasi bwe kwi. Nagendanga mmonga nga bwe mmoola emmotoka ze nayitangako nga nkirako azannya akapiira ak'empaka era n'ezimu mu kunneetegula n'okunneewoma nga zibula kutomera bifuuyi. Waliwo ne we nasanga emmotoka nga zirippaganye ne mandira waggulu ku lubungirizo ab'ebigere gye bayita. Naleka beesooza batolotooma n'okunkolimira n'empenyuka gyange. Bwe natuuka mu Ndeeba n'empeta nga nzira ku kkono bwe nekkata mu kiguudo ky'ettaka n'enkoleeza ekikomi ky'enfuufu emabega wange. Kyatimbayo ejjiji era abaali banneesibyeko awo we bandekera. Nagenda nsalinkiriza eyo mu bukubokubo obw'amakutukutu n'enziguka ensangi ewa mukwano gwange.
eyo nno gye naleka omukongozi n'enninya taxi yogayoga mu Kampala. Motoka y'abampembe nagirengera ng'ekonkomalidde ebbali w'oluguudo mu Ndeeba naye nga tebaliimu. Ekibuga nakyamuka bukyali era nengendera mu taxi okutuuka eka nga bakawenkene sizzeeyo kubako kimunye. Motoka yange nagigoberera luvannyuma neeyongera okweraliikirira n'okwebuuza abaali banneemisa kye baali banjagalako. Saali bifeekeera nti wamma baali banjagaza nsimbi. Abawala abalungi mpozi okujjako Teewo nga mbatunuulira kiziimuziimu ate nga n'emmotoka yange si yeeyettanirwa ennyo okusikiriza n'okuwaliriza omuntu okutwala. Kale olwo lwe baali banjagaza ki? Nasoberwa. Wabula nali nkyaweza gwambwa kunywera ku luseke ate ng'ate endiga erinnya ennyumba. Olunaku lwali Lwakutaano era nali nva nswanjera eyo okulaba ku banywanyi bange. Bwe natuuka ejjeza n'enkyama mu katale negulirayo ku kiyingula ettooke liryoke ligenda Ebitege. Mbava mu kumadaala n'ennengera emmotoka esimbiddwa okumpi ddala mu maaso g'eyange. Bwe nagituukako nenzigulawo oluggi nenkasukamu ettu lyange ery'ennyama. Mba nange njeesogga nti agasajja abiri ne gawamatuka mu mmotoka eri ne gambako emikono. Gaabwatuka nga gandagira ngende nnyingire mu mmotoka yaago nti kubanga nali nzibye emmotoka eyo mwe nali n'olwekyo nga neetagibwa mu b'obuyinza mbitebye. Nasinziira n'empalira n'enguguba nga muli ndowooza nti waakiri kanfiiraawo naye nneme kutwalibwa mu ngeri ya lusaagosaaga nga gye simanyi nawwa ne bye bannumika ebitaliiko mutwe n'amagulu. Abantu beeyiwa we twali nga bannange bansikaasikanya bantwala mu mmotoka yaabwe ate nga nze nfa abiina kwetakkuluza nneme kugenda. Abaakuŋŋaana baatandika okusomooza abasajja n'okusaakanya nti mulimba, muli babbi, basajja mmwe muli babbi. Omusajja ono bulijjo tumulaba ng'ayita wano mu mmotoka eno yali mpya katebule kati yina ekaddiye ng'era yagivuga kale olwo yagibbirawa. Basajja mmwe okumanya nga mulimba muli babbi. Bakuba olube nti babbi mmwe babbi. Embeera yatandika nno okunyinyibala n'okunyiibanyiiba ng'abantu abamu banyeenyanyeenya mu ngalo ebigogo, amayinja n'ebiso bye baali bakutte. Omu ku basajja yajja kabasitoola mu sokisi ye n'akoolekeza abantu gye kuba jjinja mu njuki era yaluggulira ku ppata. Abantu baasaanuuka lumu ne bamukuba olwogolo nga n'abamu bwe bamugamba nti ssebo olowooza ako kabasitoolako kanatta abantu bameka? Ndaba ng'ojja kuttako omu nga naffe tubatta. Kaabalala nti mumuleke oba musajja agezeeko alaba ekibabu. Atuyite emmere. Leero ono temujja kumutujjako wano kugenda kumugajangula na kumutta nga tulolobadde ng'abagulike. Abantu beeyongera okwesomba n'okuleekana era n'embeera ne yeeyongera okubijja n'okutabanguka era nga kirabika nti kyetaaga kukwata bukwasi ku mmanduso ekintu kyetinde. Mu kiseera kino omusajja omu ku bali we yakonera ku munne eyalina kabasitoola mu ngeri emulabula. N'ono teyali mubi ng'akabundu akassa mu nsawo. Abantu nga beeyongera okuswakira n'okufuguma nga bwe bakuba akaayo nti mubadde mulowooza mutya nti bwe tunalaba emmundu olwo ne tutya nnyo? Mulimbye. Abasajja baalaba ebintu byeyongedde okutuuka okusaalaala nga banta beevumba emmotoka yaabwe ne badduka emisinde emizibu ne bagifuumuula ng'ekutte eri e Kampala. Bagenda nga basonga ennwe mu bantu nga nabo abantu bawerekereza agagambo obulali n'olube. Bwe baabulirayo nenzisa ekikkowe era ne neebaza abantaasa. Naye bano abantu munnanga olumu kati omuntu waakulaba nga waliwo akunyonyooganya abamu bayitawo buyisi tebafa nayo. Mpozi aba boodabooda be balina engeri y'olugambo olwo. Batugaba ababooda balina nnyo olugambo. Owabooda tavaawo nga tamaze kulaba kiki ekibatabudde era n'afuuka looya era n'agusala omulamuzi. Kiki aboodaboda mmwe kyenva mbaagala. Naye seba abantu bana ne babalaba ng'oli akunyonyooganya akusikabanya akutwala kakuyita nako n'atafa nayo n'atafaayo.
naye bambi ababodaboda kizibu ababodaboda okulaba omuntu anyonyoganya munne n'atayimirira kubuuza gubwe gubadde. Wamma mwebale nnyo mwebalire ddala. Munnange nabo bankulisa okuwona agasajja. Twayawukana n'enkwata eridde ewaffe. Natuuka eka nga nze nanjugumira n'okufuma nga nfumye era ne mmalira ddala ennaku eziwera nga siva waka okuggyako nga ngenze ku mulimu. Okweraliikirira kwange kweyongera bweyongezi buli we nabeera nga nzekka. Bwe ntyo kye nava ntandika okulembalembangako nkongotteze ku lubenje lw'ebirowoozo, kuba buli lwe nalengeranga emmotoka oba abantu abajja besimanyi, omwoyo ne gutandika okupapa n'okumpoleza era nembeera awo nga sirina kyenkola kigenda. Bamalanga kugenda oba kunnyonnyola kibaleese ne gulyoka gunzira mu nteeko. Ne bwe nabanga ntambulanga era bwe guba bwe gutyo. Yenno we nabanga obw'omu mu mmotoka yange emabega negenda evaayo, emmotoka ejja yiriyiri nga sibaamu mwoyo nga tennampisa. Oluusi navuganga kafuumula mpawuntuuka awali abantu abangi nnyimiriraawo oba njisoolobeko mpunjukire mu bukubo obw'ebbali nga tebandaba oba waakiri mpete nvuge nga nzira gyenva naddala bwe wabangawo emmotoka empisa ng'edda eyo. Abalugera baalutusa nti gakuweebwa munno kubanga nange agamponya ku luno nagajja ku kalenzi kato. Twali tuli awo tuliko bye tunyumya. Omusajja omu kwe kutuuka ku gatemu agaali geefudde ebbereeje mu kutta abantu. Yagamba nti gwe gakwata gamusaanikira mu bbuutu oba omugalamiza mu mutto ogw'emabega ogw'emmotoka ye ne gamutuulako. Akalenzi akaali awo obwedda ng'akawuliriza kwe kubuuza nti kakati bwe gakutuulako ng'emikono misibe oba? Kanyumiza yategeezanga emirundi mingi bwe gitasibwa. Akalenzi kwe kugamba nti nze mba kuba na mmotoka nandikwesa ekiso mu mmotoka yange emabega eyo, bwe bandinkutte ne mbafumita. Ffenna twaseka. Kati ennaku ziba ziyiseewo nali njoza mmotoka yange, ekirowoozo ky'akalenzi ne kinzijira. Naddira ekimu ku biso walumwa bye nalina n'enkiteeka emabega mu mutto. Kino nakikola lwa kirowoozo ekyanzijira so si lwa kubanga namanya engeri gye nnyinza okwetakkuluza ku gakawenkene nga gankutte ndyoke nkikozese. Era saamanya nga luliba lumu kyenkoze nga nnaanya ne kindokola. Ebiseera bwe byagenda biyita nga n'abaali banneemisa sikyabalaba ne ndowooza nti byaggwa. Bye baali baagala baabifuna. Mpozzi mpongera jjembe mu kiragwa akasolo katannafa. Abampembe baali baŋŋumaaza buguumaaza era nga banzisizza kasiiso balyoke beekwatire emmome ekiweddeko amazzi. Lwali lumu nga ngenda Nakivuba eyo kulaba ku mupiira gwa mpaka wakati wa Uganda ne Kenya. Nagenda bw'omu kubanga bannange be twali tulagaanye okugenda beebulankanya nange ne mbaleka. Omupiira okuva lwe gwatandika okutuusa lwe gwaggwa, abantu abamu olw'ekinyegenyege basambagananga ne balirwana baabwe mu butanwa era nga bageegenya abateeba. Gwaggwa buyise era eddenge evvannyuma olwavuga nga ndaba eryandeese nzira emitiyana. Mpita mu Nateete n'endaba emmotoka erimu agasajja gesaategeera bulungi nga gayimiridde ebbali w'ekkubo okumpi ne we baali batunda amatooke. Nalowooza nti bannyiniyo bagula matooke. Naye kijja okunzijayo kwe kulaba nga ng'esimbula bukubirire engoberera. Akatuuyo nno kanzika. Obutakulimba saamanya nkulungo y'ebusega bwe najabula ku misinde gye naliko, wabula bwe ntuuka mu Lubigi nkebereko mu kalabirwamu ak'emabega nga ndaba bammezeeko, namanya nga sisobola kutuuka mitiyana nga tebannankwata. Bwe ntyo kye nava nduubirira ntuuke buloba mu buduuka. Nga ntuuseeyo naweta n'enkwata eriraga ensangi.
ng'asuubira abaali bangoba okubalekera mu kikubo ekyo. Ngende neewogomewa mukwano gwange ensanje tebaŋŋanya kutuukayo, banfumbiikiriza mu mugga ne bankwata. Obudde bwali bukuniridde ddala, nawo woggana n'endaajana nga mpanjagira abantu bajje bannyambe nneme kutwalibwa kuttibwa, naye nga mpemavu. Ensi yonna yali ceccerere cecece. Agasajja gampa kyempi n'okumpumiza agakonde, era erimu lyansimba ekiso mu mumiro ne lindagira nsirike. Nalowooza nti Katonda wange mpozi obwange bwali bukomye. Nasirika gansindika n'engwa mu mutto ogw'emabega ogw'omu mmotoka yange, era 2 ku go ne gantuulako. Motoka mwe najjira yasimbula n'eyaffe n'egoberera. Bwe twagguka ensangi, emmotoka eri n'ekwata eri e Masaka, ate eyaffe n'elalambala ng'edda e Kampala. Nawulira luvannyuma ng'emmotoka yakwata eri e Masaka mbu yagwa ekiro ekyo mu Lwera n'ebengeya, n'abaalimu 3 abaagirimu bonna ne basirikiramu. Kati naffe tuba tutuuka mu mayanja, erimu ku gasajja agaali gantuddeko ne lyagala okufuuwa ku segereeti. Lyasooka kwogera ne bwe baali bantuddeko mu lulimi lw'essaategeera. Oluvannyuma lyanzijjako omukono era ne linsitukako katono nga bwe lyekwatakwata mu nsawo. Kaakati ezigwa obulungi nali seetaaga kuzindaga bulazi. Ako ke nateewuluzibwamu ke kaamala. Omukono gwaggukira awaali ekiso. Essajja liba likyatikibanambu likoleza sigala. Nendigisogga mu bulago bwe tu! Nakisimbula. Tandise firimu. Nakisimbula omusaayi ne gulyoka gutiiriika ng'ogw'ente esaliddwa. Salonza n'atemyalwawo n'enkigunda ate mu bbeere erya kkono eryali ne waayo essajja eddala. Nendigigundamu. Omugoba yakyuka ng'awulidde ekyepukulu ekiri emabega, mpozi alabe bwe gubadde. Teyalaba bingi, ne muweereza musosolandaggu bwe tu! Eriko n'empeekera. N'emwekkata mu luba wansi w'akalevu. Yatasiteringa emmotoka. Nabuuka n'engikwata nga bwe musindika eri ebbali ntereeza emmotoka eyali ewaba. Nagitereeza era n'engiyimiriza ebbali w'oluguudo. Mulirwana yali takyategeera ate nga n'emabega nga tekyali kanyego. Ebirowoozo byatandika okunwammanta ekyokukola naye nga tekirabika. Okutya kwannyambalira. Natuyana engalo n'ekifuna ekinzija ku maaso. Lugaba mukulu. Kubanga akabanga ke namala awo saalaba ku mmotoka n'emu eyitawo, songa zaateranga okwetawula mu kitundu ekyo akawungeezi. Ku luno Lugaba yaziwugula kubanga simanyi kye nandikoze nga nengedde wali yejja. Kyaddaki ebirowoozo byagumba ne byekwanya. Nali kati ngumye nga si kyapapa. Bwe ntyo naseeyeeya mpolampola emmotoka nga njiraza mu kitoogo kye nali mmanyi omwali omwalo ogw'omugga omunene. Bwe natuukayo nga nzigula oluggi, mulirwana kwe yali yeesigamye ng'agwa ebweru. Namukwata mu kifuba ne mukulubeesa okutuusa lwe natuuka ku mwala ne muyiringisa n'agwamu. Nalindako si kulwanga yeekakamula n'awuga n'avaamu, nanzaalira eminyira. Bwe namala okumatira nga ddala afudde, n'enzigulawo emabega, n'enjiringisa n'abaaliyo ne beerindiggula mu mazzi. Abo nno bo baali nga kasookanga bafa nga byeya na bisiibo. Wabula ng'okubajja mu mmotoka naluma n'ogw'engulu n'empita n'ag'omu buto anti nga tebazitowa woowe. Kaakati nagera abasezi n'ensolo we bitandikira okwetaaya n'enva we nali. Motoka nagitwala awantu aweekusifu n'engireka eyo. Saaddayo okugivuga newankubadde nga nali nkyajagala. Natya nga tewalwa kubaawo agimanyi nanzaalira akabasa. Nagitunda biwaguwagu okutuusa lwe nagibuusaawo. Buli kiseera neebuuza ng'ogunjiggisa naye nga sigulaba. Neetamwa nenjulira n'okujulirira nti singa nali mbega. Bino byonna okugwawo nga Teo ali mu luwummula. Olwadda n'embimufuuwa. Embeera y'amaaso ge yakyuka. Yasimba olunwe mu mannyo n'asulika omutwe
n'atunula wansi ng'atangaaliridde asirise. Nga wayisewo akaseera yassa ekikko we n'asitula amaaso nga bw'agamba nti so nno obanga nze nvaako emitawaana gino gyonna mazima ndabye konze ng'ogivaako otya ago agasajja gaganzigo ko ye nshiya ono naye bwondeka namwekubiirako wambuulire ebisingawo naye bw'ataagaana konze nti teewo nkubuulire singa nali mbega twandigwisanyiza bwenyinga nkandaggo n'agasajja ago naye era nja kubuyingira ko ye nti tonsesa naawe mwattu tonsesa. Kakati ng'obwambega obuyita bwa lusaago. Kale nno bw'otuuka sebo ng'ogenda nti njagala kuyingira bwambega olw'agasajja agatemula abantu otyo. Kakati olwo nno nga bakuddamu batya. Yayongerako na bino byonna ng'asekereza okufa obufi. Bangenda okumwanukula ate ne wajjawo abantu abalala. Nembivaako nembireka. Bannange agasajja agolooza tegaakomawo ago agasajja ago. Sige gatemula abantu ennaku zino nga gago gatambulira ku booda. Sigeego. Bannange.